Muyimbe NUP. Government eriko. Muchide mumne setu NUP tegenda weri. Nomukulu ali president. Mukusoka. Njagala kwebaza wekitiibwa nojja wano kumatikiraga. Musajja wa Kabaka bagenda okutongoza olwaleero. Yuno kubagenda kutongoza. Sebu wekitiibwa president. Congratulate you. Nzeko kukulisa olw'ebintu byokoledde gavumenti n'ebbanga lino lyonna. The coming election you will emerge. Era asuubira mu kulonda okuddako onoba muwanguzi. Omukisa gwa Katonda gutambule naawe. Wabula bino ng'omaze okubiwulira ebya pulezidenti kaakati munnaddiini ono ate eri antama ye waamuwuliddeko tukomewo. Abali mu nsi eno batuntuza balala. Balowooza nti ku nsi bakubeerako ebbanga ki? Ebbanga lyonna Bayibuli egambye nti ebintu by'ensi bikyuka n'okufuuka bikola ki? N'okudiba bikola ki? Ne bw'ona otuntuza abalala, ne bw'ona bakubba emiggo, obali ombadde ku 93:9 n'ensoma ekyawandiikibwa ne kigamba nti ku mulembe ogwo n'abalamuzi bonna byali birerya. Mukama yeebazibwe. Ennaku zino tulina abalamuzi nga birerya. Mukama yeebazibwe. Ennaku zino tulina abantu abakola ebintu nga birerya. Mukama yeebazibwe. Ugoyimirira otya abantu nga bawaayo akalulu ne bagamba nti ono teyawangula wabula yakawuuta buki yakawuuta buva nate maze bagamba nti no kaalimu ebirumira oyo omulamuzi kirerya nakati bagamba otandika okutulumira ebirerya by'abantu byetulina mu nsi eno. Ng'omaze okuwuliriza munnaddiini oyo ampuliriza vidiyo sooka ogimpere ekigalo. Guno omwaka gwe twolekedde gwe gwa kasandali era y'essaawa ey'okukwata Katonda ono ye wali omuwulidde. Oli minisita banno basanze mu jjamu n'obanyigiriza bakuviire si gwe akasooka okuba minisita Katikkiro abobote wabalabako abamini wabalabako abantu wabalabako n'abalule wakimu abamuseveni mulaga amaalo nga mugenda mu lutawaanya mu kkubo. Wakimulaga amaalo Mukama akuwadde ku mmotoka naye ogenda onyiga buli muntu kubanga olina ssente n'oba olina obuwumbi 10 tugenda kujja tukuziike era nkusabire bakuzinge bafunyulule engalo bakuteeke eri wansi. Kkiriza katono oteerere. Ndekerawo obudde bugenze ndekerawo wangi gira ngenda mu maaso tunavaawo enkya. Mama yeebazibwe. Yabaffe nga munnaddiini oyo omaze okulya ebigambo ebimuvuddemu ebikulu bwe bityo eby'ensonga kati ate ono waamuwulidde ye. Batukulembera mu gavumenti mutunyigirize nnyo mu besente za gavumenti but one time one day nekubategeeza one day kituufu oyinza okuba nga okyaliwo kituufu but one day you will pay. Oba oyagala batukola ki? Nyogerako ne bannanga abali wano abali mu gavumenti ya NRM musina buzibu nammwe naye mutujoze nnyo mutubbye nnyo mutunyigiriza nnyo but one day you will pay. One day you will pay. Oba oyagala batukola ki? Naamini yaliko ow'amaanyi naye ate aliruddawo. Abamupikaapika abamugamba toba ku maini sigalako mugende mugambe nti akaddiye. Mukama yeebazibwe. Yokaana 8:2 agamba mulitegeera amazima n'amazima galyafuula baaki. Bantuma bwe mubanga mukuzeekuzeemu mukkirize nti mukoze eki mukuze. Mukama amaakumpera omukisa gw'otegeke ki? Mukkirize nti mukuze. Naye n'otukalakata emyaka 4. Sinabadde ndowooza nti akooye. Naye agambye mbwe abazzukulu bamusabye. Ne ngamba Mukama akwongera omukisa. Haleluya. Wama nawe olinganga oyagala agende Mukama akuwa omukisa. Nawe oyagala agende Mukama akuwa omukisa. Katonda akuwa omukisa. Akooye ge mazima. Mukama akuwa omukisa. Ndaba kumukedde tivi. Kusaana ojja kitende. Nkulindiridde mu linnya lya Yesu. Mukama akuwa omukisa. Njagala kubategeeza ekigambo kimu. Temuwaana muwaane. Naye mugambe
mumugambe nti otufuzeeko ekimala mumugambe nti Katonda akuyambye okubanga okyali muki mulamu nammwe abalya ku ssente ze musirye naye mumanye nti wano time wanudde temutubba kisuse. Mukama yeebazibwe, Mukama yeebazibwe. Nze bannange siri mukadde nnyo naye wentukidde wano nga bagamba nti enguudo za Amini mbu zikyaliwo ezimu naye enguudo za jjajja mwami ze bakola ne Northern Pass naba bamuddamu nogamba ne bano abakola batubba bubbi batunyaga bunyasi. Bannange mwe abali wano mbasabira mu linnya lya Yesu olw'okubanga mulimbwa kandideeti bakufa temunyigiriza bannammwe kisusi. Be bannaddiini abategeera ensi yaabwe kiki kyeyagala wabula nga sinabakubera nga nsimbula olunaku olwaleero munnaddiini ono naye tumuyongeremu katono nnyo tukomewo. Ndyogere nga nfukamide babatuma ssente mmeka ezo ezikutisa munno bakutuma ssente mmeka ezo ezikwasa amayinja n'ogateeka ku busajja bw'omuntu n'obuteekako obusiki nga minzaani bakutuma ki? Lwaki onyigiriza muntu munno? Oba Mukama akwazise ku buyinza, kozesa bulungi obuyinza, tokozesa buyinza kulinnyirira wa wansi. Mukama yeebazibwe. Tokozesa buyinza kunyigiriza mulala. Oba ali chairman w'ekyalo mu butuufu ng'obakulembedde bulungi abantu balunnyo Kigo Kanaaba Kibiri Busaabala ng'omulimu ogukoze bulungi oyingidde emyaka 10, 15, 20 lwaki towummula? Naye ne mutukalakata nze ndi wa 93 kati nze mubuulizi naye n'okalakata nga ndi mu bebi nzadde abaana ninayo n'omuzukulu mwana wa mukulu wange nange nfuuse jjajja. Olinda ki? Oyagala bakusenze uti gwe kennyini weekwatekwati ogambe naye mbakalakasa ekimala sirinda kungoba nazina obulungi ava mu ddiiro. Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Mitembo yavayo n'akakasa ensi eno oba n'akakasa abantu bonna bannayuganda gye bali buli omu waali. Kola ky'osobola mu busobozi bwo, oba oli munnaddiini ng'oli mukulembeze wa ddiini, oba oli mukulembeze wa nnono, oba oli mukulembeze ku buli mutendera gwonna gw'oliko. Ekibi kiyite nti kibi, ekirungi kiyite nti kirungi. Y'ensonga lwaki nakugamba buli munnaddiini yenna ne bw'alibeera wansi mu kyalo n'avaayo n'ekigambo ekiyamba ensi ye oba ekizimba ensi yaffe mu mbeera gye tulimu ey'okustruggolinga, tujja kubeera nga tumuzannya. Guno gwe mukutu ogw'enkyukakyuka gwokka mu ggwanga Uganda gw'oyolekedde okubeera nga mukwano gwange weegattako bw'obanga tunaba kubeera nga osubscribinga. Kakati nze Ekemase mabega w'omuzindaalo namaze dde okubeera nga nterera ebigambo tubitegere. Ebya Annette Amongo bimaze okubeera nga bikwata wansi ne waggulu. Jjukira nti ono yavudde n'akola akatambi akabadde akakambwe ddala ng'ono alumiriza mwami Museveni ebikolobero byazze ng'akola ku bannayuganda okusingira ddala mu bitundu ebyewaabwe eri etteeso. Kakati nno akatambi yakeegaanye wabula nga sinaba kubeera nga mpulira ebigambo ebikulu katambi kano ate mukwano gwange mpuliriza eno message nayo ndala nnyo tugyetaaga. Wanawaka Ajemba Beats Ngenza ne popye kiba kibe anangobeera yangu wako ono waffe twasosula abagaba ssente bamali eri teyeegula kuba waka wali ono waffe twataliza watoto wazee wanasonga, wanawaka wanasonga, wanaume vijane wanasonga, sote tusonge mbele. Wapiendesha gari asiyataka bakalie, sote tusonge mbele, songe mbele. Onoye waffe tugende atamwagala tulokale, tulinone mitima migumu. Wapiendesha gari asiyataka bakalie, sote tusonge mbele, songe mbele. Onoye waffe tugende atamwagala tulokabe, tulinone mitima migumu. Tulinone mitima migumu, n'ekintu tulabyeko bye wakakola makula gokka. Hayaya setibete nywedde baba mutufu takona binya omulamu ogwo kutuuka fenna. Okitegedde baleke boogere
makini atatufikisha tunapokwenda. Bobi endesha gari asiyataka bakalie, sote tusonge mbele, songe mbele. Ono ye waffe tugende atamwagala tulokale, tulinone mitima migumu. Bobi endesha gari asiyataka bakalie, sote tusonge mbele, songe mbele. Ono ye waffe tugende atamwagala tulokale, tulinone mitima migumu. Tumepita kwenye milima na mabonde, tunaangalia tunapokwenda. Mafanikio yetu kwenye Bobi wetu, mioyo yetu imetulia. Byetuyise mu bingi nono, kyetulaga ffe tulabayo, kyetumanyi tweyongerayo. People power turumbe, muli wa mwe, people power muli wa mwe, eberera mu muli wa mwe, ababobi muli wa mwe, people power muli wa mwe. Naumita sana Bobi endesha gari asiyataka bakalie, sote tusonge mbele, songe mbele. Ono ye waffe tugende atamwagala tulokale, tulinone mitima migumu. Bobi endesha gari asiyataka bakalie, sote tusonge mbele, songe mbele. Ono ye waffe tugende atamwagala tulokale, tulinone mitima migumu. Wanawaka atamwagala tulokale. Kale onako olwalero ntandise n'obutambi bwa bannaddiini mukwano gwange atugoberera. Mbadde n'ensonga lwaki ntandise ne bannaddiini bano, kubanga ekisinga obukulu okutulyowa emyoyo si y'ensonga enkulu yokka, wabula n'okubeera n'eriiso ejjogi erirengera ewala, era n'okubeera n'omutima omugumu ogwogera ku ebyo ebikolobero ebituusibwa ku bannayuganda, kubanga ne bannayuganda bonna abatali bannaddiini basigala nga bantu, ate bannaddiini tebasobola kubeera nga basumba makyaki oba masinzizo nga meereere. Kaakati bwebatuusako ebikolobero bannansi bye basumba, tulina okubeera nga abasajja bavuddeyo ne beeterya ntama ne babyogerako, tubyogerako ng'ensi ebiwulira. Jjukira gye buvuddeko nakolera akatambi naye nkulaga mukwano gwange atugoberera ba MPs abaali bagenze eruzira mu kkomera okulambula ku basibe aba National Unity Platform oba bayite ba prisoners, ba political prisoners. Kaakati nno ebigambo bye batugirayo, waliwo gwe nagamba nti ebigambo byansukako, n'agamba tekisoboka, tewali mubaka wa parliament yali ayogedde ebigambo ebyo mbunga bwe nabyogera. Kaakati nno saagala nnyo kweruma lulimi, ebigambo bino kambikomye. Omukwano gwange yabadde wakanya ebigambo bino nti nze nabyogera, sooka oli ababaka bano tukomewo. Kubanga ebiseera ebisinga bwe tuvaayo ne tubabulira ku nsonga ennene era ensonga enkulu, ensonga ez'amakulu, bangi bagamba tuli ba propagandists. Kaakati nno kyova olabanga nze nagamba nja kulwawo nnyo okubeera nga nkola amawulire oba oliawo nga ngookerako bwogezi naye nga sigateekako katambi. Ensonga lwaki nkuteerako akatambi kano kabeere nga kakunnyiitiza n'okubeera nga kakkaatiriza ensonga eyo gye mba nkugambye nti si yange eŋŋanze, wabula ensonga eyo enkutteko omuntu bw'agyogedde n'ensalawo ngisaasaanye ensi yonna esobole okubeera ng'efuna obubaka obwo. Mwenna mubimanyi ebigenda mu maaso mu ggwanga Uganda ensangi zino ebirimu okutulugunya, okulinyirira eddembe ly'abantu, okusiba n'okubeera nga bawamba bannayuganda mu mbeera ey'ekyononere. Kaakati bino nange obitadde oba nga obitadde ku mabbali, waliwo ne bannayuganda abatuuka okubeera nga bafa n'okufa nga naye ekibasse ate abantu abo abandi bakuumye. Kati bino nanga bigenda mu maaso mukwano gwange ampuliriza, njaga nnyo sooka kuzeewa muganda wange oli eyagamba nti ebigambo bino bye nayogera eby'okutunga oluuma emabega mu basibe byali byange. Sooka obyewulirireko tukomewo. Era ng'omusango ogubavunaanwa nti baasangibwa n'emmundu nga baagala okukola obuyeekera. Abaana ne batulugunyizibwa, emboozi gye bakunyumiza bye baayitamu nti bakwata omwana w'omuntu ne bamuwanika nga gwe bawanise ekkalabba, ne bamusooseka akuuma emabega, nga buli wagaana okukkiriza nti waliwo eyamutuma gwe bwe baagala akkirize gwe bayita Kyagulanyi, ng'akuuma bakakoona keeyongerayo munda.
emboozi eyo yankabizo amaziga nadanze ng'omuzadde osanga abaana mu kkomera nga baavunda amatu omwana n'akugamba alina pamba mu matu naye masira ge gafuluma nga yeetaaga obukadde 30 agende Kenya bamujjanja ezo ssente anaazijjawa naye ng'ovudde ne ku ssente tamanyi oba mukomera anaakola ki anaavaayo kubanga kooti y'amagye kooti enkulu gye yagamba mbuno teriiwo mu mateeka ate gavumenti egiremezaawo ate eyo kooti yennyini gavumenti kakati nno ebigambo eby'ennaku ebyewunyisa ebyesisiwaza byebyo ebigenda mu maaso ku ba comrades oba ku bannaffe abo abali mu nkomyo mukwano gwange atugoberera abakwatibwa babateeka oluma ennyuma olumala okuteeka oluma olwo ennyuma ne babagamba mugambe nti Kyagulanyi ABCD yatutuma tukole bwe tuti ne bwe tuti abasajja kasita ogaana okwogera ekigambo ekyo ng'oluma luli bongera odusindika munda akugamba nti mukwano gwange mpuliriza bangi baavunda dda bangi baavunze mu matu olw'okutulugunyizibwa bangi bavunze emabega olw'okutulugunyizibwa naye nga bino byonna bikolebwa ku bantu nga bataddeko buteesi mbu misango gye batazza era wano pulezidenti bwe yaviirayo n'ayogera mu bigambo bye ng'akakasa ensi n'agamba nti buli munnayuganda yenna w'oli kijja kukutuukako bwe kityo osobola okubeera ng'essaawa zino oseka osobola okubeera ng'essaawa zino ogamba abo bamanyi bakwata bali ba Eddie Mutwenze tebinkwatako naye kijja kukya nga kiri ku mukwano gwo nga kiri ku muganda wo nga kiri ku mwana wo oba omuntu yenna gw'omanye abadde akuyamba mu bulamu kakati nno ebigambo bino tulina okubeera nga tusukira mu wamu ffenna tubeere nga tubikwasaganya kubanga eno ensi yaffe oba oyagala oba tuyagala mwami Kyagulanyi ogugwe yagukola yagumala yagujjako engalo tetumubanja ogw'okuzibula amaaso bannayuganda era essaawa zino mwami Kyagulanyi ne bavayo n'agamba nti nze mbamaliriza mbitadde nkimaze nkivuddemu tabanjibwa kubanga kyakoze akikoze bukya mwaka 2016 yeesoga paliamenti nakati enjiri musajja wattu abadde agitambuzira ng'aginyikiza bulungi nnyo Sister Marie oli mu ggwanga lya Swaziland weebale emirimu Mukama Katonda akumpere ekyosinga okubeera nga oyagala kubanga oli munnankyukakyuka nnyo era Mukama akugabirire nnyo kubanga omwoyo gw'olaze ensi eno tewali muntu mulala yenna ayinza kubeera nga abuusabuusa mukwano gyange mwenna abatugoberera mu kyondo kya Buwarabu n'amawanga amalala mwenna mwebale nnyo mwewalidde gye mutuusaako engalo kakati omulongoosi omuluutansozi ennamba ejjolaba ku screen bwentambula naye yamala ebizibu bya bannayuganda ebya buli kkala abali ebunaayira n'abali mu Uganda omukwanako bukoonyi ebisigadde no bimulekera uliza pulezidenti ebigambo bino tukomawo buli famire oba tebiddwako ttaka mummwe mulimu eyagenda okukola obwakadaama mummwe mulimu eyasoma naye nga tasobola kufuna mulimu mummwe mulimu ali mu magye naye nga tasobola kufuna promotion buli famire newankubadde bafuna abalina amaloboozi kuffe ne bamuyita ne bagamba Bobi ekikulu oyogera nnyo tugweyo obukadde bumeka 125 biliyoni bwe batyo bakola bwe batyo bakoze mu bantu abakulu betuwa ekitiibwa bwe batyo bakoze mbakulembeze baffe ab'ennono bwe batyo bakoze mbakulembeze baffe ab'amandiini bwe batyo bakoze ne mu bajjajjaffe ab'ebika bwe batyo bakoze kakyasigala ffe nti n'okwogera amazima kabonero kabutaba na mpisa n'olyoka otuuka mu bakulu ab'eddiini n'olyoka obabulira amazima omwana omulabye yagenze nga bafaza bali wali n'atandika okwogera amazima omulabye yazze mu bajjajja abakulu ab'obusolya n'atandika okwogera amazima kati okwogera amazima kabonero kabutaba na mpisa kiri controversial okwogera amazima kiri controversial nze okugamba abantu nti nzaalibwa wano kiri controversial nze ogende waffe Luweero nenjogera amazima nga nagenda nkole nembabulira ebizibu by'abanyankole nengende Busoga nenjogera ebizibu ebiruma abasoga nengende Lango nenjogera ebiruma abalango naye bwe najja wano e Buganda nenjogera ebiruma abaganda abamu nga bakozesa n'abamu ku bannaffe ekifuuka controversial era baagala tutye ate abanafu b'emitima batandise okutya njagala obbazaamu amaanyi baganda bange buli we mulabanga abantu ababanyigiriza batandise okufuuka uncomfortable nga batandise okubulwa emirembe n'ebikolwa bye mukola ebyo bye muba mukolera ddala buli woolabanga oyogedde ku busosoze mu mawanga gavumenti ya Museveni netandika okukubulwa emirembe kubirawo ddala abo mwena mukimanyi musosolibwa naye temwagala kyogera so buli kyokola
nolaba nga kibabuziza emirembe kyoba okolera ddala. Olunaku lwaleero baganda bange mbadde wakusoma lisiti naye nenseginga obudde ne baganda baffe abasukka mu 13 bawambibwa bangi tetumanyi manya gaabwe. Obiwulidde era obitegedde butereevu nnyo. Buli famire wano mu ggwanga Uganda erina okubeeramu ne victimu mu mbeera yonna. Ne watokituukangako genda obuuze Kapiteeni Francis Babu kye yaguddeko olunaku olw'eggulo nga mutabani we amanyidwa nga Cedric Babu musajja wattu omukka ogw'enkomerero yagussizza olunaku lwaggulo essaawa zabadde nga 4 ez'okumakya wali mu ggwanga erya Kenya kibuga Nairobi. Musajja wattu yalemereddwa okubeera ng'omutima gwe guyambibwa. Jjukira nti ono abadde alina ekirwadde eky'omutima nga kimbala embirizi naye ng'omusajja ono ampuliriza ebigambo bye twogera ffe nga wano tebalina na budde bubiteekako kubanga bali baana b'abaloodi baana b'abalwanyi. Twalaba kitaawe Kapiteeni Francis Babu mu bigambo bye kennyini ng'agamba nti ekkooti ey'amagye terina buzibu yadde n'akamu n'akatono era ekkooti eyo ne bw'ebeerawo nze sigirabamu buzibu. Era lwaki akagambo kakatambi kano kazuke nga kuweka akataata we Kapiteeni Francis Babu we yayogerera ebigambo ebyo kubanga bangi mugamba ebigambo bino nti nze mbyogera ne mpayiriza abakulu. Kansooke nkuwa akatambi k'omusajja ono Kapiteeni Francis Babu ng'akakasa era nga y'omu ku bawagira ekkooti ey'amagye okuddawo esobole okubeera ng'erinnya ly'eddembe lya bannayuganda naddala bantu abo aba bulijjo owulire. Kyokka n'omwana we y'omu ku badde batambulye ku lusegere n'ejjono muhoozi awamba abantu n'abateeka mu besimenti n'abayigiriza olunyankole ku kifuba ne bwe batolwagala olusoma kifuba be batulugunyiza abantu eyo wansi ne babakuba emiggo ne babasalako ebirevu ne babakunya emikono ne badda nga bonna basajja abo bagongobala Mwalabe Kyaggwa ku edi mutwe nga naguno gwaka oda zaafuluma talina kutwalibwa mu ddwaliro okujjanjabwa wabula alina kubeera mu kkomera asobole okubeera ng'avundiramu nga batwalaba omugenzi Muhammad Segirinya ng'avundidde mu kkomera. Ono baasaba emyaka n'emisiibo omusajja bamujjanjabe baagaana okubeera nga bamujja mu kkomera era oluvannyuma musajja wattu yassa omukko gw'enkomerero wadde yali amaze okubeera ng'ayimbulwa naye baakimanya yali amaze okujja nga takyasobola kubeera ng'asimattuka enjega eyo ey'okufeera musajja wattu bw'atyo n'afa. Kati ne edi mutwe tumubanjizza enkya n'eggulu. Omusajja mbeera gy'alimu eyungula ezziga tasobola kubeera nga yeetengerera ng'omuntu okutulugunyizibwa okwamutuusibwako naguno gwaka baagaana okubeera nga bamuyimbula afune obwenkanya oba obujjanjabi. Kati omusajja ono yafiiriddwa omwana we nga sinaba kubeera nga mutwala mu mboozi endala. Kankulaga ebigambo byayogera ku kkooti ey'amagye. Abantu bano babi kkiriza oba gaana abantu bano babi. Ate ne kkooti yennyini ey'amagye terina mutawaana kubanga babale tebagijjaawo ne Supreme Court teyagijjaawo. Ekyo mbadde njagala nakyo tukitereeze kubanga lwo bempulira abakyogera bagijjewo bakole nedda ekkooti n'etteeka tebagenda kujjawo kkooti eyo. Naye mulimu akantu kamu kokka abantu ke beekengera keeka okuleeta basiviliyani oba omuntu wa bulijjo mu kkooti eyo. Okay? Kakati ate omukulu w'eggwanga n'oludda oluli mu gavumenti luga nti twagalawo akatundu akatono akatukkiriza abantu abayisa mu ngeri etali ya bulijjo okubeera n'ebyokulwanyisa gavumenti baterroristi bajje mu kkooti eyo kubanga lwe bajja okutya bo yendowooza yaabwe bali. Kaakati endowooza eyo bagireese akatundu ne kkooti yakikkiriza baliro Supreme Court tebakulimba babeere. Kati bw'owulira ebigambo ebyo mukwano gwange atugoberera omusajja nga abyogeredde mu kamwa ke saagala ogambe nti muwanda ebigambo mu kamwa yagamba ekkooti y'amagye terina mutawaana by the way n'ekkooti enkulu mbu teyagigaana. Kyokka nga twalaba nga kkooti enkulu egamba nti ekkooti y'amagye eriwo mu bukyamu kangalu kkooti. Ono akugambye nti ekkooti ate yagigaana kitegeeza bava eri ne bajja ne ku mpewo ne bongera okubeera nga bawubisa abantu. Kaakati ffe bwe twogera ku biruma bannansi nti abaana bangi bakugambye bali luzira bawaayirizibwa emisango gye batazza ne batuuka n'okubafumita ebyuma ennyuma ne babagamba gamba gundi yantuma nkole obuyeekera gamba gundi yampa emmundu gamba gundi yaŋŋamba nkole kino naye nga bamukakabukasi akkirize asobole okubeera nga atwalibwa mu kkooti ey'amagye naye nga musajja wattu bafurawudinga mu furawudinge. Ffenna tubirabye Mwami Kyagulanyi bamuteekako ogw'emmundu nti bamusanze n'emmundu naye nga byonna bya bulimba era gye byakomekereza ng'emmundu zibuze nga situzirabyeko. Kaakati nno
onokakasiza wamu Nansi nti tebafune muntu ne bamwekwasa ne bagati aggo oli muyeekera aggo oli mutujju atukusanze n'emmundu oba okitegeera basobole okuntwaleko mu kkooti ey'amagye mbu batiise abalala abandiyagadde okubeera nga bakola ebintu ng'ebyo naye nga bino babikola kubeera nga babonyabonya bannansi kati omusajja oyo yafiiriddwa omwana bwe mu kifo ky'okufuna eyapule ku TV najja naga nti bana twetaaga eddwaliro twakwata sente empitivu netuziteeka mu ddwaliro ery'erubawa lwaki teriggwa twakwata ensente nnyingi netuziwa minisitule z'obulamu lwaki tewaliyo ddagala mu malwaliro tukwata sente nnyingi netuteeka mu minisitule z'education lwaki amasomero mabi kakati bajja ku mpewo awagira kooti z'amagye okusosola obusosoze mu ggwanga Uganda obukudde ejjembe mu gavumenti ya Mwami Museveni buno buwunya n'okuwunya n'okunyoka bino ne babikwata ne babissa ku Mwami Kyagulanyi nti musosoze mukwano gwange atugoberera njagala nnyo nsooke nkuzannyira akatambi kano akalala ak'omwami ono osooka owulire ensengeka ey'abasajja bano n'engeri gye beerondamu okwewa ebifo ebisava okwegabanya keeki eya Uganda ku mugaati wali be baliwo bokka amannya gano gonna gogenda okuwulira ngugambye ebigambo si byange kyova olaba tuteekawo ne bwino n'obeera nga bino ebigambo obiwulira nga n'okubiraba obiraba nga n'okubisomako obisomako okakase nti abantu bano mukwano gwange mpuliriza tewali opusoni ndala yonna ekyokukola kiri kimu kyakubejjako bwejja Uganda esobole okubeera nga etebenkera Uganda esobole okubeera nga etereera katuve omulongooso mu Luutansozi ate ebigambo obiwulire atugoberera mukwano gwange ebigambo bino bituuka eri omuntu yenna ng'ebizibu byakukwatira mu manvu ng'ogezezzaako buli wamu okubyetakkuluzaako wabula n'okootakoota mu gaabwanda omulongo waswanga mu Luutansozi akusabye okkalire kubanga Zebulembe okukunaazaako amaziga ng'oyota ku byoto bye kafuumuula bibamba gwe wenna ng'ogobye ku mpapula ezifuluma eggwanga nga byagaana koba ebweru wa Uganda ng'obutuuze bugaanye amaka gakulemye emirimu gitabuse bizinensi ekunyiye omulongo waswaye mutuufu okukuwonya embeera yambula butuulo ng'agenda kukumira ku byoto kuba ku ssimu nooti 752228 nooti 910 awo mube butoola n'omu Luutansozi olwo yalambulula ebikutte entimba n'emigadde wanaakuwunzikira nga weeyagala ng'ebiiri gye ebitannaba kugwa kyankooto.
Fabalwana nange bantwalako kwe Uganda boat diplomacy bannange batukwata wano nze owekitiibwa Sseggona n'owekitiibwa Mayiga ne batuvuga ne batutwala eyo buli omu bamutwalanga yekka nno ssebo mwesangayo bwesanzi era olunaku lumu batukomyawo Fort Portal wabeerawo omusajja agandikaga nze bannange wadde ndi mu poliisi ninze gavumenti sijagala nga bwe babalese wano ku komera lyange lyenkulira mbakkiriza babateekeko nawamu mutuuleko awamu nange batuleeta munyumye ku mboozi baleeta owekitiibwa Mayiga baleeta Sseggona nange tutula batusibira mu kaluumu kamu tunyumye ku mboozi we tutuuka omwo kyekyaddirira munnaffe omutatandisa emboozi tibannange mumanyi batugambye nti bwe tuba twagala okututa tusooke tulangirire eno gye tuli mu kkomera nti Lukwago n'owekitiibwa Daudi Mpanga ababadde balooya baffe bukya batukwata tubagobye tetubagobye ate mutaddewo baani oba mugenda teekawo temulina bo ne tugamba nti era tuteekewo n'oyo ono yaba atuwolereza erinnya nkyali esirikidde mwana wange ne munnaffe yakireeta kati twali basatu naye omukufe yaleeta ekiteeso ekyo twalinze owekitiibwa Mayiga n'owekitiibwa Sseggona kati omukufa abasatu ye yaleeta ekyo ekiteeso ate nga teyali ggwe nze gambye nti omukufa abasatu yaleeta ekiteeso ekyo ng'agamba bannange mumanyi nti ekimu ku bitusibya gavumenti eno teyagalira ddala muntu gwe bayita Lukwago n'Ampanga kubanga bagamba nti bwe batuta bali bajja kwewaana nti bwe batute gavumenti mu kooti neyo gavumenti egamba nti bwe tuba twagala otuta tusooke tuwandiike wano ekiwandiiko nga tugamba nti fe abasatu twetegereza ebbanga lino lye tusibiddwa nti looya Erias Lukwago ne munne Daudi Mpanga ensonga zaffe ez'emisango gyaffe ate bagifudde za byabufuzi ekitali kituufu ekituufu kiri nti fe omusango twaguza kyo kituufu Mmengo yatuwa emmundu tulwanyise gavumenti naye kaakati tukkiriza ne tusaba gavumenti etusonyiwe ekisooka tugobye balooya bano ababiri abafudde emisango gino egyaffe giri criminal okugifuula ate ebyobufuzi tubagobye mu kifo kyabwe tutaddewo looya gundi era tumuwadde obuyinza ateese ne gavumenti tusobole ogyetondera olw'ebyo ebikolobero bye tubadde tukola ebyokugisekeeterera nti omu ye yajja n'aleeta ekiteeso ekyo mukomera mu kasenge omukufa abasatu omukumu abasatu akireeta omukufa abasatu agamba oli amugamba nti wamma olabye oti akoola nti omusibe tateesa omusibe takola ki tateesa konze nange ngenze n'ono agambye nti omusibe takola ki tateesa ffe tetujja kugoba balooya baffe oba batusiba batukole ki mu budde obwo waliwo ebyentiisa eby'amaanyi baali bakutta abantu mu nkola nga ffe gye baatukwata ng'omu ku bo yali muganda wa Kizza Besigye ne babatulugunya paka muganda wa Kizza Besigye oyo bwe yafiirayo kati nga batugamba nammwe tugenda bakola bwe tuti bwe mutakkiriza naye bwe mukkiriza nti ye kodiirwa ekomawa nti gwe Nambooze ddala gwe bwe tukujja wano tugenda kutwala e Bungereza ne famire yo yonna omaleeyo emyaka 10 ng'osoma olowooza woliddira ng'era bannayuganda bali ku ebyo naye bw'otakikkiriza tugenda kusiba paka wonoofiira mu kkomera ffe totuzanyirawo naye bw'okikkiriza bw'oti helikopita yegenda okujja eno okubatwala mugende mu State House musinkane pulezidenti yenze Nambooze nkubuulira ebintu ebyagwa ku nze ndi mu kkomera kabebi kange ka mulungi nakalese eno ka myezi 3 Sseggona ali mu kkomera yalese omukyala muwala mugole alina olubuto olusulirirwa kuzaala owekitiibwa Mayiga ali mu kkomera naye famire ye yagirese eri ffena tuli awo mutuufu twagala okudda eka mwagala okudda eri famire naye nga batugamba nti okusobola okudda eka tulina kuwayiriza kabaka
nti yatuwe mundu gavumenti ya kabaka yatuwe mundu tuseketerere gavumenti ne kati tukkiriza tubivuddemu ne balooya tubagobye tusazewo tukolagane ne gavumenti olw'okuzaawo emirembe mu Uganda nkugambye bakayanira Nakasongola na Bugerere naye baagala bateekewo embeera nti Ssaabasajja Kabaka bamutuusa ku mavivi kintu ekya treason si kyekyo kye bagezaako okuvugira kaakati baagala tumuteekeko omusango gw'okulya mu nsi olukwe nti Kabaka wa Buganda yatuwa emmundu era nti yeffe tubadde tuzitambuzeeyo nga tuyeekera gavumenti kakati Kabaka singa tumala omussaako omusango ogwo kakati gavumenti ebeetuuse weneemutwalira ateese anti weetuukira ku kyeyagala nti toddamu okwogera ku Nakasongola ne Bugerere sebo ffe bantu basatu tuli awo basajja batuwambye munnaffe omu agambye bannange tukkirize waliwo wano mulwadde we agambye mbu naye lwaki olimba ensi kakati nze njogerera wano ku muzindaalo benjogerako gye bali batukwata abantu basatu infact senga twali 10 twali kubuzaabuzizza nnyo ne Filipi muli basatu abasajja babiri n'omukyalo omu kyangu nnyo ekyo batututte batugambye tukkirize nti no Mengo yatuwa emmundu twetunuddeko tugambye bannange tulidda tuliyo tutya ne tugamba abantu nti okuwona twawona naye bannange Mengo yali yatuwa emmundu buli we nalowooza nga nze okugamba mpayirize Kabaka ekigambo ekinene bwe kityo oba wadde Katikkiro eyaliko mu budde obwo nga mpulira ekintu nga kinjuzaamu neŋŋamba waakiri okufa anti batugambye tetuliva mu kkomera waakiri okukola ki okufa kwolwo ekiro ekyo gamba tugobe looya waffe balooya babiri ekitiibwa Daudi Mpanga kubanga Daudi Mpanga ne Elias Lukwago bo baali ebintu babitutte mu kooti nga buli kaseera bakeera kuwaabira gavumenti ku lwaffe infact kooti yatuuka n'okusala nti etulagidde batutte era ne batuleeta ekyenjojo ne batuta nange nalaba olunaku lwe batutaawo bajja ne basoma nti gavumenti eno ekwata amateeka teringa endala ziri ezaavaako n'olwekyo kooti egiragidde ebatemmwe era tubatadde olwamala okisoma bwe kiti bapa bali ne babuuka eri abalala ne batukwata ne batuteeka mu mamatu balaga nti buli omusango tubatadde kati tubakutte lwa musango mulala ne muzza omulala awo nze nakkiriza okufa nensaba n'essaala ez'okumalirira infact nalina ne sapuli yange natuuka ekiseera abasajja ne batya nnyo nga bandaba nsaba sapuli ngisoma naye nga nze sisoma saala nti Mukama mponya nga nsoma saala nti Mukama ntwala Mukama ntwala bulungi nzikiriza kuba nalina ekigamba ku mutima tebajja kunzita ne basigala mbuyinza ate ngendo tuwulira obwegugungo nga butandise mu Buganda abantu nga bali mu kwekalakaasa omanyi ogenda n'oyogera ku bintu bino byaliwo emyaka nga 10 gyokka egiyise because byaliwo mu 2009 naye abantu bangi abamu babyerabidde abalala baali baana bato 2009 okutuuka leero giba emyaka emeka anti nze munnange siri mubazi nnyo olidde 5 wano gy'emyaka nga 15 myaka 15 emabega yes ebyo bwe byaliwo eyali tannazaalibwa leero wa myaka 15 yaliwo emyaka 15 leero wa myaka 30 bangi abamu bangi kati kubali online ebintu bino tebabimanyi tebabitegeera baleka babimanyi naye tebabitegeera ffe baatukwatako nga olera akafo akalimu erinnya Bobi Wine nga kalimu Kabaka era nga mwe Museveni aga nti Kabaka yagaana okugenda omusisinkana yatuuka n'agamba n'okugamba nti Kabaka yagaana n'okukwata essimu ye nti nekubira essimu n'ogaana ogikwata akati kwe kukwata ffe ye Uganda diplomacy nti kwata ono paka oliwo n'omuleeta ku mavivi naye otyanga Kabaka wa Buganda teyagagendako era paka kati naye era ssebo watuuka ekiseera Ssaabasajja Kabaka
babikubye bugerere n'agenda mu meeting ne mwami Museveni ebifaananyi ne babikuba mawulire ne gasoma nti Kabaka yasinkanye mwami Museveni kubanga ekyo kye yali afa kakati munange batunyigiriza tuganye naye ne Kampala olutalo lukutte wansi ne waggulu abantu beyiye makubo okwekalakasa genze maaso paka gavumenti bwe yatukomyawo ne batuta bwe baba batuta mu Kampala wano batutuusa kiro mutumbi mu katabo kange kempandiise akakwata ku bulamu bwange abantu balimanya ensonga ezo zonna mbujjuvu naye kati for now ebyo byensobola obanyumizaako byembanyumizaako naye njijjukira bwe batutuusa ekiro wano bakwata Oweekitiibwa Sseggona ne bamutwala gwe twasooka okutwala ku poliisi ya Kira Road ne tumuleka eyo nze n'Oweekitiibwa Mayiga ne batuvuga ne batuleeta ku Jinja Road Police nze ne bantwala mu kaduukulu k'abakyala ye Oweekitiibwa Mayiga ne bamukwata ne bamusibira mu ofiisi ya OC ye bamusuza batutuusaawo ku ssaawa nga 11 nga bukya ye ne bamutwala mu ofiisi ne bamutuuza omwo eya OC nze ne banteeka mu kaduukulu k'abakyala ssaawa nga 12 n'ekitundu nga bukedde nalaba Kayihura ng'azze ku poliisi awo n'alinnya mu ofiisi ya OC ogenda okusinkana Oweekitiibwa Mayiga wayitawo ebbanga ttono nange ne bannona mu kaduukulu nange ne bantwala mu ofiisi omwo era tebanjijaayo paka lwe banjijaayo kuntwala mu kooti oluvannyuma Oweekitiibwa Mayiga baatumira abantu beekaawe ne bamunona ne bamuzaayo ekaawe nze ne banvuga ne bantwala ku poliisi y'e Nakawa manya ku kooti y'e Nakawa okunvunaana omusango gw'okulya mu nsi olukwe era bw'embeera eyo ku kooti y'e Nakawa ne baleeta n'Oweekitiibwa Sseggona ne batuteekaawo naye nga bayiya amagye amayitirivu ng'era kisuubirwa nti baali bagenda kutusimba mu kooti bagambe nti batutadde ate baddemu batukole ki batukwate okumanya ennaku eri mu kusibwa okwo ffe twegayirira balooya baffe ne tufukamira n'ofukamira nti tebatusabira beyiro kuba balooya bagamba katusabe tugenda kusaba okubeeyimirira ne tugamba tubeegayiridde mubaleka abasajja batusibe because wakiri batusibire eruzira ne bwe munaagamba batute bajja kuddamu batukwate batuzeeyo gye batujje naye Oweekitiibwa Mpanga n'agamba nedda tulina obbasabira okweyimirira baddemu babakwate n'ekyo tukiyitemu lumu olaba nti emitima gitandise ssebo okugondera abakulu tusuuse n'okweyagaliza okubeera mu kkomera nga tulowooza nti mukkomera eri seefu okusinga okuddeeka enviiri zatuva ku mutwe owokusatu ye yazzeeyo dda ewaka owokusatu ye baali bamutadde kakati enviiri zatuva ku mutwe batusimba mu kaguli batusumira omusango nti Nambooze ne Sseggona muvunaanibwa okwogera ebigambo ebyanyiza pulezidenti mwanyiza pulezidenti abaali bavunaanibwa treason ne terrorism bwe batutuusiza mu kooti batuvunaana kwogera bigambo binyiza pulezidenti which is a misdemeanor akasanga akatono era ne batugamba muli baddembe okukkiriza okusaba obbeeyimirira era ne basaba ne batweyimirira twali tulowooza bajja kuddamu batukwate naye nze wayita essaawa nga 4 oluvannyuma lw'okutusumulula nenfeintinga nempasinga kakati nno okera bukeeze kulaba muntu n'ogamba nti oyo baba buvi mu bbanga ne bagwawo naye ng'abantu baba bavudde wala ebigambo ebyo Honorable Teacher Nambooze oba Betty Nambooze bakireke mukono municipality ampuliriza waayise okutuukaawo si wangu wabula era okiraba nti be bamukwata nabo bo bali ab'omulugube ebintu baabikyusa ddaddadda kaakati nno tebakyayagala kubeera nga bamanya bali ku nsimbi yo ggwe omuwi w'omusolo bali ku musaayi gwe mukwano gwange ampuliriza ogwo oguyiika baate abasajja bano ebigambo babirabira ku bikukujjo mwalaba Katikkiro bwe yavaayo n'akakasa nti NUP bansaba mbunjirangirire mbu yali ewangudde bwe yavaayo nti ate wali mukulembeze n'omu yansaba nange nabiraba ku social media bye nali ntegeeza olwo nga President Kyagulanyi Ssentamu Mitembo amaze okubeera nga amwewakana n'okumugamba aveyo ne bwino mu bakulembeze ba NUP ani yamusaba okulangirira muganda wange Kakeeto
kutumiddeko nnyo ne maama wali mu ggwanga lya Switzerland.